للصلاة وأدها واقصد رضا رب العباد إن الصلاة هي الضياء هي الحياة هي العماد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. eddakiika zigenze 33 eziyise ku ssaawa 3 ez'ekiro lwakuna. Ennaku z'omwezi zo wetwogera ziri 10 omwezi guno gwa Jumada Athani omwaka 2038 hijiriya. Nze Imam Chene wano mu studio nga tujuguddewo ne Al-Qur'an Al-Karim. Wano mu studios na Sheikh Nuh Uthmani kibuka gwe tuli naye mu nsobi tugwamu nnyo mu ibada yaffe y'essala mwagiro tutwala. Sijja kulwawo nnyo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. Tuzitugenda mu maaso n'okutereeza ensobi zetugwamu oboolyawo olw'obutamanya mu swala, mu wuzu ne mu bifo we tusaalira. Omulundi ogwayita twali tutandise ku salatu layli nga tuvudde mu kwaziina, wabula mu kwaziina waliwo mbadde nzija kati sibo tubadde ku masjidi otusaalidde Isha. Siraamu n'ambuuza ekibuuzo nti wagamba nti okwaziina n'okukima bye bimu, ne ndowooza nti wayinza kubaayo n'abalala bakitwala bwe batyo. Ambuuza nti Sheikh wagamba nti okwaziina n'okukima esswala bye bimu, kati abadde ambuuza nti ekitegeeza ne mu kukima nzikirizibwa okwanukula ebigambo akima byakimisa. Ye wabuuzizza bw'atyo. Kakati ne kindaga nti we nagambira nti okwaziina n'okukima bye bimu, nali mu butuufu ntegeeza nti mu lulimi Oluwarabu ekigambo okwaziina kitegeeza kulangirira. Kakati neŋŋamba nti n'okukima omubaka sallallahu alaihi wasallam yakuyitako okwaziina, amakulu nti mu lulimi Oluwarabu yakuyitako okwaziina amakulu okulangirira. Naye nga nali nina ndowooza okunnyonnyola nti bwe tuba tukozesezza ekigambo okwaziina mu makulu ag'okukima, tulina okukinyonnyola nti kiba kitegeeza kutegeeza basiraamu tessola kati egenda kuyimirirawo, kukirangirira nti essola egenda kuyimirirawo. Naye kuli okusooka tukwita kwaziina oba kulangirira nti essola etuuse, kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti bayina kulli adhanain sala, buli wakati w'enjaziina ebbiri waliwo essola. Kolo twakinyonnyola era nga nkiddamu nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yayita enjaziina ebbiri, yayita tegeeza ng'olwa subuhi ne dhuhuri oba n'olwa dhuhuri ne asiri nti makkati kati awo, oba yali ategeeza nti oluvannyuma lwa buli kwaziina n'okukima essola waliwo essola esaalibwawo. Amakulu kye yayita bwe yagamba nti wakati w'enjaziina ebbiri yali ategeeza okwaziina n'okukima, naye yakikozesa mu bulimi Oluwarabu, wabula nga kyali tekigobererako mateeka gonna agakwata ku kwaziina. Olw'okuba mu lulimi Oluwarabu kitegeeza kye kimu kulangirira, ngambye nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam kiyava akiyambisa ku kukima, naye nga amateeka gonna agakola ku kwaziina tetuyinza gasitula ne gakola ku kukima. Nagaluwa obujulizi we buli nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam atusomesa okwaziina, nga mu butuufu bwe tuba twaziina eddoboozi tulisitula nnyo, naye ate bwe tuba tukima ne liba lya wansi. Kati ekyokubanga byombi yabiyita kwaziina tikitegeeza ati n'etteeka eryo lijja kukola. Amakulu nti era oli bw'anaaba akima
asitule eddoboozi nga bw'ayaziina. Mu ngeri endala etteeka eddala erikola ku kwaziina nti toyaziina ng'oyanguyiriza naye ate bw'oba okima ng'oyanguyiriza. Kati kiba kitegeeza tetuyinza kuddira tteeka erikola ku kwaziina nga twaziina mpola mpola nerikola ku kukima oba eryokukima nga tukima twanguwa nerikola ku kwaziina. N'ebirala bingi omuli okukwata ku matu, omuntu ng'ayaziina akwata ku matu naye ku kukima tekikola. Kitegeeza n'ekirala bwe tumala okwaziina tusomawo edduwa ey'oluvannyuma lw'okwaziina. Mpulira. Kati kijja kuba kitegeeza nti naye bwe tumala okukima tetujja gisoma. Era n'ekirala nti kugamba ebigenderako bingi naye nga ebimpadde byakulabirako. Ekyo nno nkyogedde kakibe nga nkimanyi nti waliwo abamanyi abagamba nti olw'okuba Nabbi sallallahu alaihi wasallam yabiyita kwaziina kitegeeza amateeka gonna agakola ku kwaziina gateekwa okukola n'okukima. Yonna gagendayo. Yonna gagendayo. Era bo bakitwala nti oli ne bw'aba akima ebigambo byakola ki ono akimisola byakimisa era naawe obiddamu. Naye obuzibu obuyinza okujja ti bwe kibanga okukima tukima ku supiidi oba mu bwangu kiba kiraga nti omwaganya gw'okuddamu ebigambo gulinga ogwaggyibwawo ng'ogasseko n'ekigamba nti okwaziina ngambye nti tukwata ku matu naye ate bwe tuba kukima tetukwatako. Kitegeeza Nabbi sallallahu alaihi wasallam yeyambisa kigambo ekyo mu ngeri ya bulimi Luwarabu naye nga amateeka tegagenderako. Mu Qur'ani mpayo kyakulabirako kimu era Allah yakozesa ekigambo kwaziina mu bulimi. Nabbi Yusuf alayhi salam Allah amujuliza oba amukootinga bwe yagambye nti fa adhana muadhinun ayyatuha al-'ir innakum lasariqun, nti yakola adhaani omwazinyi ti abange mmwe abali mu karavani abagenda muli babbi. Ndoza abatuuliriza bangi bamanyiwo kale abamu naye nga wenjagadde mukyo Allah yajuliza Yusufu yagambye nti fa adhana muadhinun nti waliwo yakoowoola ayyatuha al-'ir innakum lasariqun tabange mumwe mulimu omubbi. Naye nga ekituufu teyayaziina bwazinyi oba yasitula busituzi ddoboozi. Kakitegeeza nti awo kyakozesebwa mu ngeri ya lulimi nti yalangirira oba yakoowoola. وأذن في الناس بالحج يقولا أوتيو وأذن في الناس بالحج كل أذاني اليابا أنتم بقولي حجة نيت تتجهزان تقولي الله أكبر ندى وبلا تشارنتي كولا أبا أنتم بقولي حجة كتتجهز كما أذان وكما توشي ودا مكرون تتجهز كولا بكما أكون كسوسي تتجهز تكولا ngiswale tuse ade kuno okubiri ne kitegeeza ntukowola nga tugenda kuyimiriza osala. Okubiri tukowola nga tugenda kuyimiriza osala. Ekyo insha Allah njagadde okukinyonnyola bwe kityo kitegereke bulungi. Kati bwe tudda ku salatul layl twasembayo nga tugambe nti okusalira muzikiza bannange si ye sunna. Era ekyo nziramu kikkaatiriza okusalira muzikiza si ye sunna. Hadithi gyetwalabanga maama waffe Aisha radiyallahu anha atubuuliranga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasalira mu nju nti walaysa fil bayti misbah, nga mu nju timwali muttaala. Kyali tekigendereddwamu nti yali agizikiza mu bugenderevu olw'okuba yali asala layl. Mpozi ekyokuyiga ekirala era kyenjagala okwogerako awo oluvannyuma tugende ku hadithi endala kwe kuba nti omubaka sallallahu alaihi wasallam buli lw'omusussa eddala Allah lyeyamuwa ate mwana wattu oba omutyobodde butyoboozi mu ngeri endala era bw'omussa wansi w'eddaala Allah lyeyamuwa era oba omutyobodde kitegeeza omuyita omuwa ekitiibwa tekitegeeza musukkulumya ddala Allah lyeyamuwa. Mutuufu kyakyaka nnyo ekyokuwaana Nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'ekyenki bwe kyatemagananga ennyo ng'enjuba olumu nga baga nti kyatemagananga nnyo ng'omwezi naye ng'ebisinga byali bigambo by'abatontomi. Abasiraamu ne bukakya ku makya nga balowooleza ddala nti zaali hadith ekitaali kituufu. Era hadith ya maama waffe Aisha radiyallahu anha eraze nti mu nju temwali ttaala
singa ddala ebigambo ebyo byali bituufu nga ddala ekintu kyali kitemagana bwe kityo tekyali badde namakulu Aisha oga nti mu nju temwali ttaala kubanga ekyenkyumbaka sallallahu alaihi wasallam kyali badde kimala okutangaza oba kyali kitemagana ennyumba tebateganamu kuma mataala kyali badde tekiba makulu naye tukirabamu engeri y'okusavuwaza yensonga lwaki nsoose kirambika nti buli lwo nabbi sallallahu alaihi wasallam lw'omussa mu ddaala alitaliirirye oba omutyobodde basinga abamulamu n'okimugamba ayinza oga nti ono ankiina bukiinyi akitwala nti oba omutyobodde manyi buli lwogamba omuntu ekiri waggulu w'eddaala lye kuba kumukiina era kibula bwe yali ku mbaga omukyala n'ayimba n'aga nti wafina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadi ku mukolo kuliko n'amanyi ebinaabaawo enkya nabbi yawe yamukomya sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti bye byeyogera bireke kati nekibanga kitegeeza nti singa oli ajja n'awaana nabbi sallallahu alaihi wasallam tiyali teyeebaka aho nga tugaa nti nedda omutyobodde omukiina bukenyi musajja wattu yeebakanga tiyali teyeerabira nebatuuka n'okusawa hadithi egamba nti inni la ansa nti nze seerabira mu bwatu bwe yagamba ti walakinni ansa li usharria naye neerabira nga ngenda kuteeka mateeka makulu bwe mbanga mu swala ne neerabira waliwo etteeka lyemanjagala okuteeka mbasomese muliyige oti omuyige omuntu eyeerabidde akola atya naye nga hadithi nyingi olumu bwe yasaaza sallallahu alaihi wasallam neyeerabira tusaliraga nti hala dhakartumuni singa munzijukizza wanaga nti innama ana bashirun nze ndi muntu mithlukum ngammwe faidha nasitu embanga neerabidde fadhakiruni munzijukize akati ekyokumwogerako nti tiyeerabira kuba kumutyoboola sallallahu alaihi wasallam nokyeyeerabiranga ng'omuntu era yeerabira kiro kya Lailatul Qadr ekyo kimanyiddwa bulungi nolwekyo okumwogerako nti tiyeerabira ng'olabanga amuwaana tekiba kituufu mu ngeri emu omwogerako nti ekintu ekyatimagana ng'ekyenjuba oba ekyomwezi kuba kumukiina mutamuwa kitiibwa kye nga bwe yali kyali kimusaana naam kakati ensonga tugivuddeko ensonga endala njagala kunyonnyola hadithi ya sahabi Abu Huraira radiyallahu anhu mwe yagambira nti yagamba Abu Huraira awsani khalili yannaamira mukwano gwange naye nabbi sallallahu alaihi wasallam bithalathin yannaamira ebintu bisatu ekisooka bisiyami 3 ayamin min kulli shahr yannaamira okusiibanga ennaku 3 mu buli mwezi waraka'atay ad-duha era nannaamira okusaalangayo raka 2 eza sola ya duha wa an utira qabla an arkuda era yannaamira okubanga nsaalanga witiri oba nsaalangayo eraka za witiri nga sinneebaka eyo hadithi ya Bukhari ya namba 1981 hadithi eyo ebikwata ku solatul layl kyekino ekisembyeyo nti era yannaamira okubanga nsaalayo eraka 2 mawo okuba nti nga yennamira okubanga nsala witiri nga sinneebaka awo nja insha Allah wenjagala okunyikiza obulungi wategerekeke bulungi naye nga tunatuukawo waggulu eno niwangu badde tukiri munda mu musomo kyetaaga abasiraamu bakimanye nti omubaka sallallahu alaihi wasallam yalamira Abu Huraira mwalimu okuba nti asiba ennaku 3 buli mwezi kati twebuuza ennaku ez'essatu zeziriwa abasiraamu bazisiiba oba tebazisiiba mpulira atyo we yazimulaamirira kitegeeza zaali nkulu naye abamanyi bangi bwe basigamye nti bonna bangi baga nti ennaku ezo essatu zennaku enjeru misiba kati olwokuba zennaku enjeru era batunulamu n'ekigamba nti naye wano nga tiyannyonnyola nti lwa 13 lwa 14 lwa 15 mu hadiisi kakati ne bajjawo ekigamba nti okuzisiiba mu 13 14 15 kwali kulaga waktu alfadila ekiseera kyazo ekisinga obulungi mozisiibira ekyo ne kiba kiwa amakulu agagamba nti osobola okusiiba ennaku ez'enjeru mu nnaku ezitali ezo wonna weyoba yagalidde wano ku 13 kunanye wasinga ebbeeyi wasinga businzi bbeeyi kati waktul jawaz mwezi mulamba
zonna ziweyagadde naye singa bwe tuli basha Allah ng'ensonga yaffe ya kusiiba tulikyogerako naye nga abawali mutukyetegereze insha Allah kuba ennaku zino essatu zeyamulambira bw'oba togambye nti zenjeru ojja kyesanga nga tolinayo ndala z'omanyi zitali ezo. Naam. Ya Aisha radiyallahu anha hadithi weri uyaraga nti Maka sallallahu alaihi wasallam yasibanga mu 10 erisooka ez'essatu olala mu 10 ery'omumakkati olala erisembayo n'ekyo kino ekyenjeru kiri mu waqtu al-fadila kyankizo kyekisibwa obulungi naye awo zayitibwa njeru olwekyo ekimanyiddwa nti omwezi guba gwaka nnyo naye nga kitegeeza nti bw'onaazisiba mu zino ezitali njeru nti onaaba tusiibye ez'essatu ekikulu ziri 3 mu mwezi. Barakallahu fiikum. Naam, ekirala yagamba nti era yannamira mukwano gwange okusibayo ennaku 3 buli mwezi niraka 2 eza duha wa nutira qabla an arqud era yannamira okubanga nsaalanga witiri nga sinneebaka ati awo njagala tutangaza insha Allah taala ku swala ya witiri kuba egwa mu swala ya kiro era gye tuliko kati insha Allah kutereeza ebitategereka bulungi. Naam, ekituufu singa oli abuuza nti esswala y'ekiro etandika ddi kubanga abasiraamu ayinza okuba bambi tajja kufuna maanyi nga gisaala eyo matumbi budde okuzuuka si byangu mazima nga bw'okuzuukuka ebyo si byangu nga bwekyogedde baguli imaamu. Kakati nno abasiraamu balina okutegeezebwa nti mu butuufu kisoboka okusaala salatu layiri nga wakamala okusaala Aisha. Tuwulire okkirizibwa okutandika okusaala salatu layiri nga wakamala okusaala Aisha si kalombolombo nti omala kwebakako oba kale tuwebaseeko si kalombolombo nti esaalibwa eri matumbi budde nga bugenderedde ekyo nakyo kyekiseera kyayo kisinga obulungi naye nga waktu jawaaziha ekiseera wekkirizibwa kasita omala okusaala Aisha nga tebannaba kwaziina subuhi oba okyali mu kiseera kyaki kyakusaaliramu salatu layiri oba salatu lwitiri ate oba ne kano katuufu toyinza okuba nga wagasse essala eya magaribi ne Aisha oba wagasse magaribi ne Aisha naye ng'ate owulira oyagala okusaala ne layiri osobola okusaala witiri eyo nga wakamala Aisha gyosise n'osaalira ku dhuhuri naye ng'ate ebiseera bya Aisha ebituufu ebya bulijjo ebiri ordinary biba tebinnakola ki tebinnatuuka kubanga ekikulu si witiri esaaliddwa ssaawa mmeka wabula ekikulu esaaliddwa luvannyuma lwa Aisha. Kati awo nga tetutunuulidde Aisha tugigasse tugisene tugisaalira ku magharibi oba tugisaalidde mu kiseera kyayo n'olwekyo ekyo kikulu okubanga kitegerekeka bulungi. Lwaki? Kubanga omuntu ayinza okumala okusaala essala eya Aisha gy'asse n'asaalira ku magharibi ate nga yali agadde okusaala witiri n'agamba tayimu yaayo tennatuuka. Mu butuufu waliwo abantu Allah yajjako eddembe lyabwe ng'abasibe bo mu butuufu essala eya Aisha tebasobola gisaala bonna nga bwe bali nti tukuŋŋaanye tusaale nga bwe basaala dhuhuri. Allahu akbar. Mu ngeri yemu ne mu Ramadhaani bwe gutyo bwe guli tarawiya tebasobola gamba nti tujja kulinda tayimu eya Aisha bwe tunaabala Aisha tusaale tarawiya. Baba balazeewa baba bali munda naye nga mu butuufu tayimu n'amateeka agabafuga amateeka tebayinza kisaba ine babakkiriza okusala ti tarawiya Ramadhaani ya rabbi. Kakati kiringanga bwolaba essala eya asiri bwe kibanga babayingiza ssaawa mwenda olwo banaasaba basigale bweru nti basaale bo bali ekya security kibatwalanga ekikulu era naawe oba olina okukkiririza mu mbeera eyo. Kakati abatasobola kusaala Isha mu kiseera kyayo nga balina olusaala magharibi nga bagatte ne Isha kiba kitegeeza nti baba mu Ramadhaani bakkirizibwa okusaala tarawiya kasita bamala okusaala magharibi ne bagatta ne Isha newankubadde ekiseera kyayo ekya Aisha tekinnatuuka naye nga bakisaalira ku magharibi baba bakkirizibwa okusaala salatu tarawiya.
lwaki kubanga mu Ramadani tarawih yekolanga layl kati wekibanga mu Ramadani tarawih yekolanga layl ate nga layl tugisanzenga osobola ogisaala oluvannyuma lwaki lwa Aisha kubenga ogisaalidde ku magharibi kati kitegeeza tiwali kigaana na tarawih kugisaala nga wakasaala Aisha gyogasse ku magharibi kubanga almuhimu ekitwalibwanga ekikulu nti wengisaalidde Aisha wensaalidde layl wensaalidde tarawih oba witiri Aisha ngimaze tengimaze even tikijja kufanya okukigamba nti ogisaalidde mu kiseera ki ekituufu tugisaalidde mu kiseera Allah kye yatukkiriza okukola ki ogisaaliramu naam n'ekirala omubaka sallallahu alayhi wasallam mu hadithi ya sahabi ayitibwa Abu Basra al-Ghifari agamba nti Nabi sallallahu alayhi wasallam yagamba sallallahu alayhi wasallam inna Allaha zadakum salatan Allah ini sala jabongedde wa hiya al-witr biswali ya witri fasalluha fima bayna al-isha ila al-fajr mjisalirenga mu kiseera ekiri wakati wa Aisha ne subuhi hadithi ya Imam Tabarani hadithi ya Imam al-Hakim hadithi ya Imam Ahmad era bisanadin sahih hadithi ntuufu kandi abantu gambye nti witiri tugisalire wakati wa Aisha ne subuhi kiba kitegeeza abantu gambye nti oluvannyuma lwa Aisha mukkirizibwa okukola ki kusala witiri kati bwaba yatukkiriza isho gigatta ku magharibi kitegeeza bwe naagisaalirawo witiri awo nja kubeera ekya Nabbi sallallahu alaihi wasallam kitadde mu nkola nti ddala nsadde witiri yange eyo oluvannyuma lwaki lwa Aisha kino mwana wattu kireeteddwa olw'ekyo omuntu kyayinza okulowooza ti bwe mba sisobole kusaala layiri mu kiseera kyayo sisobola gisaala nga naakamala okusaala Aisha oba nti sijja gisaala oluvannyuma lwa Aisha gyengasse ku magharibi byonna bituufu Aisha ogisaalidde mu tayimu yayo entuufu nti bw'ogimala saala witiri tewali buzibu ogisadde mu kiseera kya magharibi bw'omala saala witiri tewali buzibu naam mu hadithi endala ya sahabi ayitibwa Jabir bin Abdillah radiyallahu anhu yagamba nti qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man khafa inna abanga atidde alla yakuma akhira al-layl okuba ntajja kusobola kuyimuka kira asaala al-layl falyutir awwalahu witiriye agisaale mu ntandikwa ya kiro entandikwa y'ekiro kwe kuba nti omaze Aisha olumala Aisha ng'asala witiriye otyo ng'otidde otya oyinza okuba nti mpulira ndibona nga nina bungi era bwennaagwa oyinza obutayimuka naam kakati awo nabbi gwe bw'ayogerako sallallahu alaihi wasallam yenna aba atidde nti tajja kusobola kuyimuka kusaala nkomerero ya kiro witiri agisaale mu ntandikwa ya kiro waman tamia an yakuma akhirahu ate asobola okuba nti ajja kusobola okusaala enkomerero y'ekiro falyutir akhira al-layl asaale nkomerero ya kiro fa inna salata akhira al-layl mashhuda wa hiya afdal kubanga gyosadde mu nkomerero y'ekiro mashhuda ebaako malayika ezibaawo ng'osaala wa hiya afdal era ekiseera ekyo kye kisinga obulungi eyo nno hadithi ya Muslim ya namba 755 eyo tulaze era nti omubaka sallallahu alaihi wasallam atuwadde olukusa ti ddembe lyaffe bw'obanga olina kwotidde okusaala witiri nga wakamala okusaala ki Aisha yentandikwa y'ekiro naye ng'ate kisingako obulungi kusaalira mu nkomerero ya kiro kitegeeza essola zino zirina awqatul jawaz ne awqatul fadila kireka kyako zina ebiseera mwe zikkirizibwa zisaalibwe nga tetutunuulidde nti kino kyekyenkizo sino si kyekyenkizo ate ne zibaako n'ebiseera ebyenkizo era eswala ebiseera byazo zonna bwe tuli kituukako naye katukisinye ku katono ebiseera by'eswala zonna zino endaalike ebiseera byazo ebyenkizo nga yakatandika ebyenkizo kyeki kwegamba ebisingamu empeera ebisinga obulungi bisinga okusaliramu eswala yentandikwa yaayo okujjako eswala emu yokka eya Aisha ajib yo gyokomya ogikeereya n'empeera naye ng'okeereya twakinyonnyola emabega nti tosukka mu makkati ga kiro ate kati jama tunawakiri yafuna ku muziki jama tutugenda anti awo singa kati muba mukisobodde singa mukisobodde mukikola kyekiringa solatul layl
salatu layli singa mukisobodde okugisaala mu jamaa mu nkomerero y'ekiro kye kiba kisingako obulungi kiringera tarawe tisinga abantu balina obusobozi tibannange mu kimu kyokusatu kyekiro ekisembayo ffenna ngayo tusaala mu muzikiti oba tuli 2 tuli 10 tunaasobola tujje tusaalire mu kiseera ekyo kyekisinga obulungi wabula singa ate oba omanyi nti eyo matumbe budde ojja kusaala bwomu kati nga tarawe naye ate oluvannyuma lwa Aisha direct nga mujja kusaala mu jamaa ate ekyokusaala mu jamaa kyekisinga obulungi kusinga lwonaga nti kansaale mu kiseera kiri ekyenkizo oba kyetugambye ekyebirungi era naawe tuseerererawo nnyo nti abasiraamu bagenda ne batandika ne basaala ku tarawe naye wasigalayo witiri n'akomaawo omuzikiti gubanga gwalagidde gufuke gwa hafu abasiraamu bava mu muzikiti gubanga gwagambye nti kati bano mugende naye nga bambi basika kigamba nti wa ekiseera kiri kyaki kyamukisa sikakasa nti baba bimanyi abo abamu atoloza ki ekibatwala wikiri ndani bagamba wikiri sunna ate layiri gye baba basimawe tarawe kale baba tibabyawudde kati balofuna kubaka gumnafe yakatwegattako wano mu studios ndimu ne shekhe Kibuuka nga twalako muzimu ku nsubizo tirugwamu nga tukusaala byebi tabaraka wa taala nam shekhe barakallahu fikum tubadde kale twekoonyeko katono mu tarawe timbutuufu abantu balekawo imaamu nga witiri zisigaddeyo makulu basigaddeyo rakasatu naye abamu baba bakikola olw'okuluubirira ekigamba nti essala witiri eno ng'ozisadde mu nkomerero ya kiro kyekisinga obulungi sikakasa nti ekiba kimanyi kiri ekibatula kiba kirala nga ki kukoowa abalinayo episode gyagenda okulaba ku TV kakati bwe kibanga bwe kiti bwe kiri ekyo kiba kibi naye n'olwabatono bano abayinza okulowooza ti mubutuufu ekiseera ekyo kya mukisa nabo tubagamba ti omukisa oguli mu jamaa ng'osadde ne imaamu tarawe gusinga omukisa oguli mu nkomerero y'ekiro ng'osadde bwomu wabula singa oba omanyi tife jamaa yaffe mu masjidi y'abantu bwe bati naye ne mukkaanya nti tujja kuzuukuka mwenda eyo tusaale tarawehe yaffe era mu jamaa awo kyekiba kisinga obulungi nolwekyo era kyovulaba basahaba radiyallahu anhum bo tebagigayaliriranga ogamba nti oba tusaddeko bwezi kitudde awaka kujjawo ng'olyako oyo bukooyi ne bwe kutaba kukoowa nga oluubirira bulungi buli mu kiseera kyekimu kyokusatu kyekiro mwana wattu obulungi obuli mu jamaa bwe businga tukizimbira ku ki ti basahaba radiyallahu anhum bo tebaakolanga batyo ate nga bwe baatusinga okutegeera obusiraamu ate ku ludda n'olwono asazeewo n'agamba nti saddeko 8 mwana wattu ate naye alungamizibwa kale njogera kwabaako oyo obukooyi nti tokkirizibwa ate kwebaka ng'omazeeko 8 nga tomaze zifuula za nsuusuuba alina okusooka zifuula za nsuusuuba otyo ne bw'oyongerako emu lwaki kubanga Allah ayinza okugerera n'otazuukuka kati oba tozuukuse kitegeeza eswala eyo eyalaakaza ensuusuuba gujja kuba osaddeko 8 ati mba nsulayo okuzuukuka oba osuubirayo kubanga tarawehe 11 bwobanga kyekigambo kiwatwala oba 21 bwobanga kyekigambo kiwatwala kakati bwoga nti nkomye ku 8 kanneebake bw'otaazuukuke kakitegeeza olina okuzifuula ez'ensuusuba at least n'oyongerako emu era ekyo tujja kutuuka tujja kisomera insha Allah tukireeteko ne hadithi y'omubaka sallallahu alaihi wasallam naye nga twagadde kiraga nti bwekito bwe kiri kakati bw'oba ozuukusa ekiro nga wakomye ku 9 mweyagala ziwere 11 bw'oba kyewamatira mu butuufu ate awo osaala 2 osaalawo 2 zeziri wati anti okujjuza 11 kati wakomye ku 9 ate ogamba layiri ekoma ku 11 kati bw'oba ozuukuse osaala laaka 2 kati bw'osaala 2 ezo ne ziba nga zifudde zino 9 ne ziba 11 okusinga lw'onaazireka nti 8 olumu n'otazuukuka mpozi ekiyinza okubuzaabuza naye nga ate nakyo kitangaazibwa
kikyo nabbi kiyagamba sallallahu alaihi wasallam ij'alu min akhir salatikum bil layli witran yatugamba sallallahu alaihi wasallam nti swala yammwe gye musaala ekiro salatul layl mufule esola eggalawo esola z'ekiro layiri witiri nga yasu otyo kide mu luganda olwo mufule esola eggalawo esola zammwe naam oba mufule esola yammwe esembayo mu kiro witiri kyeki ez'ensusuuba otyo kibagaza nsobi otyo za nsobi za nsusuuba yemu 3 5 7 9 11 nga bwe zitambula odd numbers kakati hadithi eyo oyanza ogisoma naga nti ate bw'ogaa tusembyeyo 2 ate nga nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba tusembyeyo emu awo obubi bikwataganya otya kakati mu butuufu era hadithi kino kyengambye nti osembyayo 2 zino bw'oba wakomye ku 9 tekirina njawulo na nabbi sallallahu alaihi wasallam yatukubiriza nti tusembyengayo za nsuusuuba oba za nsobi oba za witiri kubanga zino 2 era olwedde mba ngenda zigatta ku eno gye nasadde ye ekyali kitole kati kitegeeza ne bwe naasaala 2 ne mba nga nzigasse ku 9 era eswala yange eyo nja kuba nsembezaayo 11 ez'ensuusuuba naye waliwo ekiyinza okugambibwa nti ngamba nsembezaayo 2 awo banga agamba nti zino 2 zensadde eswala ndala ne ziri 9 yabadde eswala ndala naye mbutuufu eba swala y'emu mu ngeri eyo n'oba ng'okoze era aka 11 na ekirala ku salatul layl era nakyo nga kyebuuzibwako nnyo kyekyokugisaala mu lwatu oba mu kyama ekirizibwa okusaalibwa mu lwatu oba swala ya kyama witiri kati ekituufu kiri nti kyoba oyagadde kyokola oba oyagadde gisaala mu lwatu gisaali mu lwatu oba oyagadde kugisaala mu kyama gisaali mu kyama lwaki kubanga byombi omubaka sallallahu alaihi wasallam yabikola yagisaalako mu lwatu ate n'agisaalako ne mu kyama ne basahaba radiyallahu anhum nabo bombi bakola ki byombi baabikolanga kwe tukimanyira lihadithi eno ya Abdullah ibn Qais annahu sa'ala Aisha yabuuza maama waffe Aisha ekibuuzo kino wammanga kaifa kanat qira'atu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min al-layl ensoma y'omubaka sallallahu alaihi wasallam yabanga etya ekiro akana yajharu am yusirru yalinga asaala mu lwatu oba yalinga asaala mu kyama kati kitegeeza ansobaka sallallahu alaihi wasallam yagenda otuwa yegenda okwanukula ekibuuzo ekyo naffe kitubuuzizza kakati Aisha yagamba radiyallahu anha kullu dhalika kana yaf'al ebyo byonna yalinga abikola makulu olumu ng'asaala mu lwatu olala ng'asaala ki mu kyama Aisha anyonyola nti rubama jahara olumu yasaalanga mu lwatu wa rubama asarra ate olulala yasaalanga mu kyama n'olwekyo obwo bwe bujulizi obulaga nti salatul layl tukkirizibwa ogisaala mu lwatu oba mu kyama walimu ne hadith ayina ekitabo kiba kita bamuyita Muhammad ibn Nasr al-Marruzi y'omu ku banna hadith hadithi yagireetamu era Sheikh Albani yagisahaha yagamba nti ntuufu n'olwekyo okkirizibwa okusaala mu lwatu ng'era bukkirizibwa okusaala mu kyama na ku nsonga y'emu sahabi ayitibwa Abu Qatada radiyallahu anhu yagamba nti kharaja Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dhata layla ekiro kimu mbaka sallallahu alaihi wasallam yava wakaawe faraa Abu Bakr yusalli n'alaba Abu Bakari ng'asaala yali asaala layl wa huwa yakhfid sawta nengo eddoboozi lye asomera mu ddoboozi lya wansi wa marra bi Umar ate n'ayita ku Umar wa huwa yarfa'u sawta nga ye Umar asitudde eddoboozi lye faqala li Abi Bakr tusali agamba Abu Bakr hadithi etali eno engaso okusinga kwene egamba nti oluvannyuma baasisinkana bombi Abu Bakr ne Umaru ewa nabbi sallallahu alaihi wasallam kati nabbi kwe kugamba Abu Bakr marartu bika wa anta takhfid sawtak bisalatik nakuyiseeko nga eswala yo gisaala mu ddoboozi lya wansi qala ya rasulallah
Abubakar naga nti wange mbaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam qad asma'tu man unaji nabadde mpuliza bulungi wenjogerezeganya naye kakati kitegeeza ekyo ne kiraga nti yasalanga mu kyama n'ekirala okutuusa nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yagamba Umar nti ate nakuyiseeko ng'osaala wa anta tarfa'u sawtaka ng'ositudde eddoboozi makulu osaala mu lwatu. Qaala Umar n'agamba nti ya rasulallah uqidhu alwasnana mbadde njagala kuzuukusa yeebase wa aturudda shaytaana era ngobe ne sitaani ezibaawo. Kakati obwo bujulizi obulaga nti Umar radiyallahu anhu ate ye yakola ki yalinga asaala mu lwatu. Naye hadithi gyeggwera omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba Abubakar irfa min sawtika shay'a yongera okusitula ku ddoboozi lyo kitegeeza kimukkiriza ate ne Umar n'amugamba alikakkanyeko katono. Era Umar yali waggulu lyo yali waggulu nga lijja kuyitamu otyo amakulu era yawa ensonga nti njagala kuzuukusa yeebase amakulu saagala munyeenya bunyeenya nti zuukukazuukuka naye njagala kiyite mu ddoboozi awulire ensoma yange awulire akole kyazuukuke. N'ekirala shayitaani wali Qur'ani tezibaawo tulira obuyinza bwa Allah kakati kitegeeza era Umar kyagaa nti kyenva nsoma mu lwatu ngobe sitaani kubanga tegumira ddoboozi lya Qur'ani mu kutu kwayo wetagumirira ddoboozi lyakwaziina nedduka nga ifulumya eddoboozi nemekuwulira kiba kitegeeza teyagalira ddala kuwulira bigambo byani bya Allah. Naam kakati no bwekibanga bwe kityo bwe kiri ekyo kiba kiraga nti okusala layiri mu lwatu tekirina buzibu bwonna okkirizibwa kikola. Ate sahaba Hudhaifa radiyallahu anhu Allah musime yagamba sallaitu ma'a nabi sallallahu alaihi wasallam layla lumu nasaala n'ennabbi sallallahu alaihi wasallam ekiro kimu era wano eno yali salatu layiri kyekiraga nti erekkirizibwa okusaala mu jamaa obujulizi kuli obwebuli. Faftataha al-baqara tusala yagguzaawo bakara ng'asoma asala layiri faqultu yarka inda al-mi'a mulini nga tusanga bw'anatuka ku aya ey'ekikumi ajja kutama thumma mada naye n'ayitawo buyisi. Faqultu yusalli biha raka'a nendowooza nti essuula eyo ajja gisaazisala akannamba famalla era mu butuufu bwe yagimala n'agenda mu maaso amaze bakara. Faqultu yarka'u biha nendowooza nti agenda gikutamisa bwe yamala ate thumma ftataha an-nisa naggulawo suratu nisa malira waba abuse suratu Al-Imran naggulawo suratu nisa faqra'aha nayo n'agisoma thumma iftataha bwe yamala ate n'atandika Al-Imran suratu Al-Imran faqra'aha yeno balidhira eri makkati era nayo n'agisoma mutarassila mpola mpola idha marra bi aya fiha tasbih bwe yayitanga ku aya erimu okutendereza Allah nga sabbaha aga subhanallah wa idha marra bi su'al bwe yayitanga erimu okusaba ayogera ku kusaba sa'al nga bako kyasaba Allah era bino bikkirizibwa mu salatul layl. Wa idha marra bi ta'awudh bwe yayitanga ku aya erimu okusaba Allah okukingiriza akabi ka shaytan ta'awudh era yasabanga Allah amukingiriza akabi ka shaytan yakozesa obudde bungi ekitegeeza. Naam thumma bwe yamala raka'a n'akutama. Hadithi eyo ekyagenda mu maaso naye bwe twagadda wali obujulizi tutuuseewo eri mu kitabo kya Imam Muslim muzingo ogusooka kupapula 536 n'ekyo tujagaddemu nti Hudhaifa ono yawulira atya essuula ezo mbaka sallallahu alaihi wasallam ze yasomanga singa yali asadde mu kyama. Yali badde tawulira akitegeeza olw'okuba yazisomanga mu lwatu kyeyava awulira n'amanya nti avudde ku Bakara ate n'abuuka Ali Imran n'agenda mu Nisa ate bw'amaze Nisa n'alyoka adda ku Ali Imran awo wonna kitegeeza yali asoma mu lwatu ng'awulira era musajja wattu yagumiikiriza kinene kubanga essuula ezo essatu tekuli esaaga muto yagumiikiriza kinene era kana kaga nti ndowooza nti bwana akutabira ku 10 ndowooza ng'awulira ng'atende waliridwa. Naam almuhimu ekikulu nti singa yali asadde mu kyama teyalikoze eki. Abamanyi banyonyola batyawo kuba nti yava ku Baka yagenda ku Nisa ate nga tumumanyi tatya kugwa bintu ng'ebyo. Ekituufu webalika kukanootingako imaamu naye ng'ekikulu kiri nti kabadde kalina tayimu yaako kajja kujja naye nga bw'okasinyizaako nabyo ngenda kasinyaako businya nti abamanyi abamu balaba nti okkirizibwa oluvannyuma lw'okusoma
essula eyo maaso okkirizibwa okusoma ey'emabega nga bagamba nti omubaka sallallahu alaihi wasallam naye yakikola kuba bwe yamala nisa ate nadda ku Ali Imran tisinga kyali kyatteeka nti buli gy'omaze osoma ya mu maaso yali badde tasoma y'emabega kakibe nga waliwo abalala abagamba ti awo Qur'ani yali tennaba kukuŋŋaanyizibwa basahaba bwe baagikuŋŋaanya naye era singa nakyo kigambiddwa bwe kityo kiba kitegeeza nti yali tennakuŋŋaanyizibwa wekyali kikkirizibwa wokka newe yamala okuŋŋaanyizibwa ne kigaanibwa ye nabbi yali badde takimanya newankubadde yali tennakuŋŋaanyizibwa nolwekyo ekigambo kyabano sallallahu alaihi wasallam ekigambo kyabagamba nti okkirizibwa kyakulabirako n'osoma qul huwa llahu ate bw'omala n'osoma idha jaa tekirina kigaanibwa ye Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yakyogerako n'agamba nti enkuŋŋaanya ya Qur'ani nga bwe tugiraba nti essula y'esooka eno yeddako si nabbi sallallahu alaihi wasallam ye yaliko abagambye nti bwe muva kweno muddekweno basahaba be bakikola ku lwawe bwe bakikkaanyako nti Bakara ebeere wano eno yebeddako naye nga tiwaliwo hadithi ekibagamba nti mukikole mutyo yensonga lwaki olaba katuyinza okulaba nti essula yasooka okukka mu Qur'an essuratul Alaq naye ate tulaba al-Fatiha otyo ezaddako zimudathiru zimuzammiru ate ziri mu juzi ya 29 kati nekiraga nti tartib as-suwar kama hiya al-an lam yakun amran tawqifiyan ensengeka y'essula kati nga bwe tuziraba kati zigamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yali abagambye nti mukole bwe muti tekitegeeza nti kyebakola kikyamu nedda kubanga bonna bakikkaanyako naye nga kyetwagala okugamba nti si kyatteeka kyokka ekikubirizibwa ekya sunna nti bw'obanga gy'osomye mulaaka esooka nga mpanvu mina sunna gy'osoma mulaaka ey'okubiri ebenga nnyimpi kyakulabirako oleme kusoma qul huwa llahu mwesooka ate mu y'okubiri osome surati an-naba amma yatasaalun mpanvuko mu butuufu tikijjeewo kigamba nti tokkirizibwa kusomayo emabega ne issue eri nti mutuufu bw'obanga oli wakusomayo emabega kyetaaga nti olw'okuba eba yamulaaka yakubiri eba ennyimpiko kugamba obenga akkirira eno ebadde empanvu eri eba ennyimpi wabula si kyennyume kyakyo n'olwekyo thabata bil adilla kikakaseewo n'obujulizi nti yajuzu kikkirizibwa aljahar bil qiraa fi salati al-layl okusoma mu lwatu mu swala ey'ekiro aga masala nago walillahi alhamd tugakomezaawo ensonga endala gye twagala okuddako omubaka sallallahu alaihi wasallam mu hadithi Abdullah ibn Umar Allah msiime yatunyumiza hadith أن رجلا ولو مسجى سأل النبي صلى الله عليه وسلم يهوز النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل كن ساري الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومك ناقام صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى الصلاة يراك بيري بيري awetaaga okubanga tutangazaawo kubanga bw'abanga yabuuzibwa mukwanukula naga nti swala y'ekiro yalaka bbiri ate nga ffe tusaalayo n'olumu ennya kati ate kino kyeyagamba nti ya bbiri kitegeeza ki nabbi n'agamba sallallahu alaihi wasallam fa idha khashiya ahadukum as-subha omumu bw'aba atidde subuhi amakulu akyasaala ebbiri ze agenda okulanga mambi egenda kukola ki subuhi egenda kuyingira salla rak'atan wahida asaaleyo laaka emu tutiru lahu ma qad salla zimufuulire ziri zasuuse okusaala ez'ensuusuuba asalayo laaka emu efuule ziri ez'ensuusuuba otyo hadithi enno nnungi era abamanyi buli omu alina ojja kusanga nga abamanyi buli omu alina kyeyagijjamu naye kyenjagala okusookerako naye nga tikiri mu mulamwa gennyini ogw'omusomo mwana wattu mulimu abayivu abaagamba nti olw'okuba nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam salatu layili mathina mathina eswala y'ekiro yalaaka bbiri nti bw'oba otidde subuhi saalayo witiri eswala yere ebe yansuusuuba ne bagamba nti engeri gyagamba nti yalaaka bbiri kitegeeza osobola n'ogisaala n'osukka ne 11
abamanya abamu yewe bujulizi bwabwo otyo sitwagala ku mentioninga manya gawe nenga bakigamba bwe batyo era basajja ddala bayivu mwanguli mu umma elimu jibalun fil ilm ba nsozi mu elimu ate bo bannaabwe abalala baga nti niwakubadde nabbi sallallahu alaihi wasallam kikigambo ekyo kyeyagamba nti swala y'ekiro yaraka bbiribiri yali tagezaako kulaga nti wagitandise wakamala isha tinolwekyo zibe bbiribiri owulule paka ku subahi ako mu hadisi tikalimu kitegeeza ayinza okugamba nti eswala y'ekiro yaraka bbiribiri ng'ategeeza nti bw'oba ozuukusa ekiro ssaawa nga 9 oba 10 n'osaala bbiribiri naye n'oba ng'otidde subihi okusanga kati awo zisaleko ekyo muhtamal kiri possible kirowoozebwa n'ekirala ne bwemanga ngitandise luvannyuma lwa Aisha era nnyinza okusaala bbiribiri ne sisukka 11 naye nga nze nkizingiddemu kuba nti ngenda kusoma kiwanvu luvannyuma lwa Aisha naye mbanga lwentandise n'ensoma eno nabbi sallallahu alaihi wasallam yasalamu llayiri tolabanga oyinza okutuuka bw'obanga laakogerwako bwotyo tolabanga oyinza okutuuka ku subuhi tonawoza 11 kati kitegeeza tulinayo ebintu bibiri ebiyinza otugaana okutwala kiri ekigambye tulikuba yagamba bbiribiri tekitegeeza teriiko kkomo okumanya eriko ekkomo naye nga tujja kunnyonnyola kyeyagamba bbiribiri kyali kitegeeza ki yagamba mama waffe Aisha radiyallahu anha ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة مكوى الله صلى الله عليه وسلم كيبي رمضان كيبين قسي رمضان تاينو يا يونغي لكولاكا 10 kati ebeeraga tinene yagambye nti bbiribiri era zaali zigwera mu 11 yesibira ddala bwali n'esibira kwegazina kutambulira wamu kwogeza eno n'ogisoma ng'ojawudde kweri oyinza okola ki obutajjaayo nsonga bulungi kakati ekigambo bbiribiri kyali kitegeeza ki bbiribiri kyali kituwa al afdal ensala ya tarawe ya layiri esinga obulungi kyandibadde bbiribiri otyo amakulu ewakubadde nga yajuuz kikkirizibwa zisaala ennyenya kikkirizibwa n'okusaala 11 zonna lumu kuba hadithi weeri ekyogera naye ekisinga obulungi kusaala 2 n'otoola salaamu mu hadithi eyo gye tusomye mama waffe Aisha radiyallahu anha bwe yamala okugamba nti yali tayongera kunya mawe ku 11 kebe Ramadhan basi Ramadhan yanyolaga nti yusalli 4 yasala nga rakanya bwe yamalinya fa yusalli 4 era nasalayo rakanya nga baga nti la tasala an husnihinna wa tulihinna tobuza bulungi bwazo na buwanvu bwazo amakulu zaali nungi nnyo ngera mpanvu nnyo fulira kakati kitegeeza bwabanga yasala ennyenya ate eno negamba bbiribiri kitegeeze negamba ebbiri ebyetulaga bulazi nti ensaala ya tarawih oba ensaala y'eswala y'ellayiri oba wetiri esinga obulungi kusaala raka bbiribiri naye lwaki yesinga obulungi bw'okitema ate mujja kisanga nga asadde ennya lumu n'atoola salaamu ajja kuba atudde tahiyaatu emu sibugule imaamu egulisibwa kati ate asadde ebbiri n'atoola salaamu n'asala ebbiri n'atoola salaamu ajja kuba atudde tahiyatu 2 ekyo bikiri kati kijja kuba kitegeeza nti agenda kufuna empeera za tahiyatu 2 ayite kwoli kati ekyo nno nekibanga kiraga tijookomya okusaala ennyingi nga totuddeemu n'empeera eba ekola ki zikendeera ate bamanyi balina ekigambo kigamba nti makana aktharu nasaban kana aktharu thawaban ekintu ekikumya okutawankanya omuntu n'abanga akoze kiwamba akoze kinene n'empeera kati mbutuufu omuntu gw'olabanga asadde layiri lakanya n'atula mu tahiyaatu 2 nga bw'atoola salaamu oyo asinga oli asadde ennya lumu era wabula kyo kino tekikkirizibwa tokkirizibwa kusaala ennya n'otuulamu n'otatoola salaamu n'oyimuka makulu nga bwe tusaala dhuhuri tekikkirizibwa oba oli wakusaala nnya kola ekimu ku 2 saala 2 otoole salaamu oyongereyo ne 2 otoole salaamu oba saala nnya zonna lumu
netokkirizibwa kugamba nti kankole ki kansaale nnya zonna nga situddemu attahiyatu. Naam, ekyo kireese bannange okutegeeza abatuwuliriza nti omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yagamba nti swala y'ekiro ya raka 2 yali atulaga nsaala esinga obulungi, wabula yali tategeeza nti ye nsaala yokka eyo yetulina okusaala. Olwa hadithi endala ate zetujja okutomeregana nazo ezitulaga nti ate waliwo lwataasaalanga 2 nekira atugambye nti kakibenga waliwo abamanyi abagamba nti olwokuba yagamba 2 tuli bw'aba atidde subuhi yasaaleyo witiri, newakubadde waliwo abagamba nti kyali kitegeeza terina kkomo. naye tugambye nti kisoboka oli n'agitandika nga ishe ewedde n'asaala 2 naye ng'asaala kiwanvu paka batuuka ku subuhi neebakamu awo neebakamu naddamu n'asaalayo endala otyo neddamu n'asaala otyo kivuddeyo bulungi naddamu n'asaalayo endala oba n'asaala nga bugenzi. Mpozi nga tugenda okkivaako ne kino kikulu okutegeera, singa obadde okyasaala layini wano nabbi sallallahu alaihi wasallam atugambye nti fa idha khashiya ahadukum subha, omumu bw'aba atidde ti subuhi egenda kumukwata salla rak'atan wahida asaleyo raakemu. Naye kakati singa nze kale sifunyeemu kagapa akagamba nti neekengedde subuhi enaatera okutuuka wabula mbadde nkyasaala ne bakola ki ne baziina salatu subuhi, nkola ntya? Awo nno nange bunnange nga sinna kisoma bwe nali nkola nzina bwe bayaziinanga ngamba nti kitegeeza eweddeko, kati ngeri gyeweddeko neno kankole ki kambiveeko. Era kyensuubira nti n'abasiraamu bangi bayinza okuba bakola batyo. Naye ng'ate waliwo etteeka erifugawaawo. Abaffe we baziinidde obadde otandika butandisi, era mu kutandika okwo obadde mulaaka esooka obadde mulaaka esukka kwemu. Kati ekituufu kiri nti omubaka yatugamba sallallahu alaihi wasallam man adraka arraka'a faqad adraka as-salah, yenna asanga laaka swala bagisanze. Yali ategeeza nti yenna esswala gwegenda okuyitako naye nga waanaagisaalira agimale ajja kuba amaze okusaalayo laaka, kale swala eyo eggweko, esswala bagisanze. Era lino etteeka ggazi nnyo lizimbiramu bannyinaffe abagenda mu mbeera z'omwezi. Timbutuufu ayinza okuba nga waatukulidde agamba naye bwe nnaanaaba esswala eno ey'omu maaso nga ndaba egenda. Etteeka likugamba bw'obanga bw'onaatandika ogisaala nga weggwerako ojja kuba osaddeyo laaka emu, esswala eyo bw'olina ogisaala ojjuzenga eweddeko, kubanga man adraka raka'a faqad adraka as-salah, asanga laaka esswala bagisanze. Era Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin mu kitabo kye Adima'u Tabi'iyya linnisa au kama samaahu, ekitabo kye yatuuma nti emisayi gy'abakyala egy'obutonde, nakyo yakyogerako. Mwana wattu nange ekitabo ekyo nakiwandiise biidhnillahi ta'ala banyinaffe bamanye amateeka agakwata ku misaayi gyabwe egy'obutonde. Nga kyembadde njagala wano kwe kuba nti yagamba ti singa omukyala ava mu nsonga neyesanga nga atukudde naye nga waanaanaabira atandika okusaala, esswala eyo ajja gisangako laaka emu eyebe mukakatako okusaala. Tugeze ng'esswala ya asiri amakulu waanaabira atandika okusaala ku asiri ajja kuba yakasaalako laaka emu enjuba egwe. Kati eshali yemugamba tisaala ey'emu niziyo zisaalire muli munda olwa hadithi eyo nti asanga laaka esswala aba agisanze. Mu ngeri y'emu etteeka eryo likola ne ku ono abadde asaala salatul layl ti abaffe we baziinidde laaka emu mbadde ngisanze, mbadde ngimaze. Bwe weesanga nga obadde ogimaze kitegeeza layiri oba ogisanze. Katotola salaamu olw'okuba baaziinye. N'ekyo bwe baaziina eyo gy'oba oyingiddemu gimalirize walillahi alhamdu bwebanga eweze laaka. Naye bweba tennawera laaka awo esswala ogivaamu buvi. Batennakola ki? Tennawera esswala ogivaamu buvi. Eya layiri oba endala yonna efaanaganako bwetyo. Lwaki ogivaamu? Kubanga eno endala weeyingiridde eno mbadde sinnawezaayo laaka. Mbadde sinnawezaayo laaka.
ewamu n'ekyo okuba nti tonnawezaayo laaka tekitegeeza nti bw'oba ogivaamu ate otoola salaamu, kubanga kirabwa nnyo mizikiti tukimanyi nga bakima oyinza okubadde osala sunna anti byonna ojja kulaba byonna nga bya Luganda bifaanagana, kubanga wogambira nti awo kikkirizibwa nga bakimye, era kijja kuba kitegeeza ojja kugamba nti ne wano bwe baba nga bazinye subuhi nga mbadde mu layiri yange nenjivaamu nga sinaweza laaka era nja kutoola salaamu. Etteeka erigenda okukolawo lyonna kyekimu. Ekituufu kiri nti buva mu swala nga togimaliriza totoola salaamu. Ogivaamu oti oyinza ogivaamu nga ogivuddemu lwakuba nti ojjukidde nti tewafunye wuzu, oba n'ojjukira nti mu butuufu engoye zaaliddemu tezibaddemu wuzu, oba embeera eno gye tuliko timutuufu bagenze ne baaziina gyoyogeddeko, bagenze ne bakima ng'ate ndi muki sunna zange, oba n'ekirala bagenze ne baaziina naye nga gy'obadde osaala tonnagiwezaako laaka. Mu mbeera ezifaanaganako bwe zityo tokkirizibwa kutoola salaamu. Lwaki? Salaamu ekola nkomerero ya swala. Swala erina kuba nga ejjudde olyoka otoola salaamu. Naye abatoola salaamu ndowooza obalaba bangi. Naye era mu kitabo kyaffe kitwawandika okugolola ensobi mu swala ne wuzu, twajuliza abayivu abaatulaga obukyamu bw'enkola eyo nti tolina kutoola salaamu. Eswala eggulwawo takibiira n'ekomekerezebwa na salaamu. Ekigambo ekomekerezebwa na salaamu kiba kitegeeza nti ng'ewedde, naye bw'eba tewedde salaamu oleeta yaki. Sheikh bin Baz yaleeta ekigambo ekirungi ennyo, Allah musaasire, yali mufti wa Saudiya, yagamba nti wooleetera enniya nti kati eswala ŋŋenda kugivaamu mu mutima gwo, oleeta oba ogivuddemu. N'agamba nti kati woogambira nti assalaamu alaikum wa rahmatullah, oba ate salaamu ogitoolera mu kintu kye wavuddemu edda ddamu akalayini akasoose. Yagamba nti wooleetera enniya nti kyakulabirako olugoye lwensaliddemu teruliimu wuzu, kitegeeza eswala ŋŋenda kugivaamu, kikakatako givaamu. Awo ekyo kikubeerera mu mutima, eswala oba ogiviiriddemu. Kakati bwe kiba nga oba ogiviiriddemu, kati salaamu ate oleeta yaki? Salaamu ogireeta ng'ekomekereza swala. Naye eri eswala togikomekereza, olwedde omaze okupangulula enniya eyo gisaala, kati salaamu eba yaki? Giveemu abasajja bannange, enniya wano weeyingirira wookoma otyo wookoma. Bulungi onasomako walla nga alaga okusibuluka obutasaala magalibi nga tolufunyeko akusibuluka konna ofuneyo kiba kiganye sibulukala enniya otyo nze nsibulukuze. Ekyo kigambo kirungi nnyo okusinga edda ekyatugambibwa nti fulumya ay'amalusu katono mukamwa mawe wabweru oluvannyuma ogamire. Nawe wakisangawo ekyo? Nakisangawo. Naffe kyetwakulirako otyo. Kati nganze bwe gayisa obubi agavudde ebweru ate n'ogakomyawo. Ani bwe gayisa obulungi soka si malungi lage otyo. Kakati kiba kitegeeza pangulula okusiba kona ki? Niya. Muli ku lugendo nti mubuliddwa yadde eryenvu nti ng'oga nti ate kanzija amalusu mukamwa gafulumeko wabweru. Buyingiza niya. Wereeta niya. Nze gwe mulaba wano nsibulukuze otyo. Ewamu n'ekyo bimunasaba enniya yo nga si kikolwa tepangulula wuzu. Ndi kati nze wuzu empeddeko? N'ogamba mpulira olubuto lukyakalanye kaŋŋendeko neetaawuluzi, niye Allah naggerera n'oteetaawuluza. Kati enniya eno gye wagenze nayo tekitegeeza nti eba yapanguludde wuzu yo wuzu epanguluka na kikolwa. Sheikhan, yali tusome ku message wano ebibuuzo batuweereza ebimu. Inshallah olaboti tuwabisa nina kembadde maliriza nako fadhal. Barakallahu fikum. Naam, twasomye hadithi ya Ibn Umar radiyallahu anhu nga waliwo omusajja eyabuuza omubaka sallallahu alaihi wasallam engeri salatu layiri gyesaalibwamu. Omubaka n'agamba sallallahu alaihi wasallam salatu layli mathna, ensolo y'ekiro ya raka bbiri. Twakinnyonnyodde nti yali annyonnyola kisingako bulungi. N'ekino kiyagamba nti fa idha khashiya ahadukum subha, omu bw'aba atidde subuhi salla rak'atan wahida, asaaleyo raaka emu, tuutiru lahu ma qad salla, zimufuulire ziri z'asuusa okusaala okuba nga zansuusuuba. Awo waliwo ekyokuyiga kye twagala okubuuza okuyigawo.
kino kyatugamba nti tusembeyo laakemu abaffe bwe mbanga yokka gyensadde eswala yange eya layiri tekkirizibwa nteekwa kubanga nsoose kusaalayo za zino zi even numbers 2 ekituufu si bwe gutyo bwe guli ekituufu kiri nti okkirizibwa n'okusaala laakemu yokka etakulembeddwako zi even numbers nga 4 oba 2 oba 6 olwa hadithi ya Abu Ayyub al-Ansari مرفوعا يجيجك النبي صلى الله عليه وسلم النبي قام صلى الله عليه وسلم الوتر حق witiri swala ya witiri nkakafu kigamu nkakafu kitegeza nyoti yateeka wabula sunna nkakafu faman shaa awtara bi 5 ayagala asala witiri rakatano waman shaa bi 3 ayagala asala 3 waman shaa bi 1 ayagala asala hadithi ya Imam Abu Dauda ya Nasa'i era hadithi ntuufu kati ngeri kiyagamba sallallahu alaihi wasallam nti ayagala asaalemu kiba kitegeeza nti sikalombolombo nti ene yawitiriemu emabega waayo wateeka okubaayo ezaaki eza even numbers oba mu Luganda bazita batya ezitali kale za nsuusuuba kitegeeza oyinza okusaala ezibalika anti 2 nenye zibalika ozigabanya okay kya Luganda kirungi nnyo ekyo amakulu ezibalika eriyo yaba kitegedde nze madde sikimanyi nti bakiyita naam kati kitegeeza engeri gye yagamba sallallahu alaihi wasallam tu man sha abayagadde biwahida witiri asalira akemu kitegeeza sikalombolombo nti otandika naki na zine ezibalika nga bw'oziisesebwa kati inshallah twagadde omusomo guno tugukome awo naye nga nsuubira tukiize kusalira mu kizikiza sikalombolombo okusaala mu lwatu sinsobi tukkirizibwa gisaala mu jamaa salatul layl tukkirizibwa gisaala mu ntandikwa y'ekiro n'ebirala bifaanaganako bwe bityo ono bamutaseka Yusufu Siddiq kyentegedde ndozo enankani yalinga adaabuuza salatul haja yo gyeri kubanga alyagalaga nti wano oluvannyuma nyo okuba nasabbe essola zange bulungi ekiro telawiya nimalayo 11 zonna naye okusala ku salatul haja ekiro eyo yo salatul haja gyeri nga salatul haja eyo eriyo za mirundi 2 waliwo salatul haja eriko obulombolombo engeri gyesaalibwamu naye nga esswala eyo mawe hadithi eyogera ku nsaala eyo empanvu bwetyo mu butuufu hadithi abamanyi baatugamba si ntuufu naye salatul haja ey'okusaalayo laaka 2 ng'olina kyoyagala okusaba Allah eyo yo ntuufu Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yagiraga nga ntuufu osalayo laaka 2 era yagisomesa omusajja yali omuzibe w'amaaso era n'asoboka n'asalayo salatu mawera laaka 2 byabana n'asaba ekyetaago kye kakitegeeza salatul haja weeri kati kwoyo abuuza tumugamba nti bw'oba okusa ekironga zonna wazimazeeyo ate tojja kusaala swala etaliiyo olina okusaala esswala gy'omanyi teriko obujulizi oyinza okusaala ng'eyo eya haja oyinza okusaalayo ey'okwenenya laaka 2 oyinza okusaalayo eya istikhara okwebuuza ku Allah bwebanga obwetaavu obwo obulina oyinza n'okugamba nti esaasaddeyo laaka 2 ezaawuzu kankole ki kanzisaale okusinga lwo n'agamba nti ziringa bwe nazisadde era kanziddemu ng'ate eri wagimazeeko n'olwekyo akkirizibwa ono imaamu ate adhaani ya salat subuhi bwe nsanga nga nsaala layiri kiramula kitya ekyo ndowooza tukyogeddeko ne tugamba nti singa baaziina ninga baaziinye olwaziina olw'okuba nti mambya esaze olutali luli olusooka nga tennasala bwe baaziina bwe bati twagambye nti owezezza laaka bw'oba owezezza laaka maliriza ne tumaliriza 11 zonna at least maliriza kweyeemu bw'obanga obadde omaze okutambulukuka oba weze 3 wabula singa baaziinanga obadde tonnatandika awo mu butuufu tokola ki totandika naye ate okkirizibwa ogisaala emisana okkirizibwa okukola ki eki eyo eyakuyiseeko ekiro
laidi atinedde emisana nedde emisana kati tefuse nahari eba ekyali eri ekyo tujja kitangazaako olujjaku inshallah. Ekibuzo ekijjira sunna tuziriwa otyo agunako masala weegali nti sunna ziriibwa oba tiziriibwa. Sunna ziriibwa kubanga omubaka sallallahu alaihi wasallam era lumu yali wa kabliya eyaki eya subuhi ne mu kitabo kino kinnyini kyenkutte ensonga ezo mweziri inshallah taala. Waliwo ne sahaba atunyumiza n'atugamba nti sallallahu alaihi wasallam bw'ataasobolanga kusaala salatul layli emisana ng'asaalayo raka. Abdul Qadir abuze erakaza za salatul layli zikoma ku mmeka? Erakaza salatul layli ekituufu zikoma ku raaka 11 tezisukkawo kugenda. Yishadaga nti ekyemanya ddowe enjigiriza egamba nti oba wasadde wiitirire ku muzikiti ne talawiya osobola kusalayo eraaka emu nowezibikira wali wiitiri nesanguka. Ekyo bwe twakigamba bwetu nti woba osadde ne imaamu tugamba osadde tarawiya n'okoma ku 8 kyetaaga n'osaalayo emu. Ye yasadde eraaka 11 zonna kati bazzi waka genza okulya saa 9 ayagala kuddamu. Kati bwe kibanga kuddamu ate ezo ze yamaze olusola n'agituuma linnya ki? Ziro ziyamaze ate nga tugire masina anti masina twagambye kati oyo yamaze ye 11 kati waba yamaze ye 11 kitegeeza witiri yakoze eki? Taddayo kusaala kika kya swala egyo bayita witiri wabula kirizibwa okusaala ziri ze ngenze mmenya. Kati sekali susirikisa budaga zatul haja nze n'ebizibu byange eyo ye talina buzibu kubanga eyo teyitibwa salatul layli nwakubadde ogisadde kiro nga bw'olaba sola ey'okwebuuza ku Allah salatul istikhara kyokuba nti ngisadde kiro tejja kuyitibwa salatul layli. Singa nsaala zuhuri mba nkyasaala ne baazina aswiri zuhuri nsooke kugivaamu Muhammad Mayanje ensaggu. Kati wadde osaala zuhuri ne baazina asiri mutuufu baazinira siwe basaalira siwe kiri. Kati wali bwetaavu ogiveemu okujjako w'ogiviiramu obadde owezezaayo raaka we baaziinidde ng'osaala dhuhuri oba obadde towezezaayo raaka. Bw'oba obadde owezezaayo raaka hadithi eri ebeekwatako egaati man adraka arraka yenna asanga eraaka faqad adraka as-sola baagisaaze. Kati kitegeeza oba owezezaayo eraaka dhuhuri oba ogisaaze naye oba togiwezezza awo ogivaamu n'ogisaalira mu tayimu eya asiri. Ogivaamu buvi n'olidde okwaza ne kuggwa katika amatisula otyo nedda okukuba kukimaate anti katisula n'agiddamu tanga sikimi. Kati kiri bwe kiti kasita baazina bwe kata wegiveemu bw'oba tonnaweza raaka. Kakati olw'okuba eno yennyini owagiyingiriddemu wabadde era okoze eki? Wabadde oyazinye wabadde okimye si bwe guli. Kakati kitegeeza bw'oyingira mu tayimu eno eddako busaala busaazi. Biki ebireetera omuntu ova mu swala? Bingi. Kakati ekimu ku byo gundi batwerabidde Hakimu Masuliita abadde agudde ku kyokuba nti asadde eraaka ennyingi nga neyekola nasomye ekitono. Kakati ekituufu kiri nti asomye ekiwanvu naye nga raaka nnyimpi yasinga raaka ntono otyo. Kakati abamanyi bageraageranya bintu bibiri nti avunnamye oba akutamye ekiwanvu mutuufu abeera mu kifo omuntu mwasinga okubeerera okumpi ne Allah we kyekyokuvunnama ate noono ayimiridde ekiwanvu aba asoma kitabu kya Allah Qur'ani. Kati bageraageranya nti ono avunnamye ng'alina byagenda okusomeramu olw'okuba kyekifo omuntu kyasinga okubeerera kumpi ne Allah we noono ayimiridde naye nga kyasoma Qur'ani kiriwo ekisinga obulungi. Mutuufu ne bagamba nti ekyokusoma kyekisinga obulungi kubanga mulimu baamu okwolesa ebyetaago byo naye wano oba otendereza Allah mu kusoma ye mu kukwanukula inshallah asobola okumalira ebizibu byo. Naye nga kyembadde njagala mukyo nti afdalu as-sala eswala esinga obulungi nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam tulul qiyami okuyimirira okuwanvu buwanvu bwa kuyimirira. Kati kiba kikutulawo eggoye ku masala ago. Alhamdulillah.
What of Makkah buba salabi musatu. Naam, kakati bikikwatako ekyo kyeba matira nti kyekituufu. Bikikwatako kitegeeza kyekyo. Bikikwatako waliwo bekiba kikwatako abalina okulungamya ekinokolwa ku haramu ebbiri. Bikikwatako ntegeeza abayivu. Otyo kati baabayivu abo ekyo po kyebamatira. Yensonga lwaki kyetulabe eno ninga tukitegeeza nti ate mubo timuli mu baamatira mmeka 11 era bebo boolaba olumu abayinza okuva ku okoma ku 8 ne bakola ki ne bagenda ate nga tukijja kutegeeza 10 ku 10 nti bano ab'okuntiko banaaba balina kye bagambye nti kinaaba 10 ku 10 nti newa Allah bwekitiwe kiri kubanga ekituufu kiri nti baba bamanyi kye baba boogedde baba balinako kye bagamba nti wano kye tujuliza naye ate waliwo n'abamanyi ababa abalala aboogedde ekintu olumu ekiyinza okwawukana ku ekyo n'ekyo tuleme kujuliza nnyo kigamba nti ng'egindi bakola bwe kiti naye nga si mukyo tekitegeezezza nti baba bakoze ensobi baba bakoze bid'a baba bakoze eki nedda omuntu gw'omanyi nti si muwagizi wa bintu bizuule mu ddiini bw'aba alina ekintu kyakoze ng'ekyo tomuyita munnabbidaa tokkirizibwa muyita munnabbidaa n'akatono kakati tolabanga awo nga tumaliriza nti bakisomesa nti bwe tuba tusaala tuzza emikono mu kifuba Ibn Baz yennyini bw'ati bwe yakisomesa Sheikh Ibn Uthaymin bwe bati bakisomesa naye kakati oyinza okulaba nga ate wano e Uganda emikono tetugizza mu kifuba gamba Albani yennyini otyo yati yagamba gisse otyo Albani yagamba nti natulabako butabusi otyo n'agita nabbida aje ku luwe kakati awo tuyinza okubuuza omusiraamu tikakati bwe kiba nti basomesa nti emikono gizzibwa mu kifuba naawe ogizzaayo ayinza ate okuga nti asigizzaayo kati kitegeeza nti nga naawe bw'olaba nti ekyo tewakimatira era ddembe lya mulala naye okugamba nti nange ekyabirimu emmeka saakimatira kyakulabirako fatuwa bazifulumira nti mukolo gundi si gwa busiraamu oledi kyakulabirako Ibn Baz yagamba si ya busiraamu naye oyinza okulaba nga oli ate akola ki agiisa ayagamba nti fatuwa eyo saakola ki saagimatira sirwakuba nti sura y'abantu babiri inshallah mpozi hadithi eno sijja kuvaawo nga sigisomye omubaka sallallahu alaihi wasallam hadithi ya Aisha radiyallahu anha aganti kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yalinga omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam yusalli fima baina an yafruga min salati al-isha yasalanga uyamaliranga okuswala eswala ya Aisha ila al-fajr mambya we yasaliranga 11 raka laka 11 yusalli baina kulli rak'atayn nga buli uvanyuma lwa rakabiri atola salam wa yutru bi wahida ninga asimbyayo witiri emu eyo hadithi ya Muslim tufe ebera zinti yakoma ku 10 na mmeka 11 era kiri kye twasomye nti biri pobotidde subhi sala yo witiri banera abasala abiri mwemera lwakuba twayagadde kwasanguza neera kye bajuliza baga tawo yagambira nti biri kitegeeza oyinza okusaala oluvannyuma lwa Aisha paka kusubinga osaala biri neziba tizisuseemu naye ate waliwo n'ekirala ekigamba tisobola kusoma kiwanvu nemba nga wentukira kusubuhi nga sinaweza kumenya kisoboka nikira sinza kubanga natandise nga bunaatera kukya byonna yuhtamal atawo manyi batugati idha ihtamala ad-dalil batala al-istidlal nti kati byotumiddemu ebyo inshallah taala naam kati mpozi maliriza na kutumira mutabani wange Haji Abdul Karim Nsubuga Allah akusuusa obulwadde amin assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum assalam bane batu betubadde nkyalo nakula juma tukereko mizikiti sunna kweziri tuzikwate yambala ku ngoye z'enjeru n'abakulu n'abalwejjuma soma ku suratul kahfi n'endala nyingi zesinza kumenya sunna z'ejjuma okuyitiriza omusalira mukama waffe afdalu salawati llahi wa salamihi wa barakatihi alayhi okusalako ku njala oleme kugenda mu juma nga olinga enjala zikulingiriza mu wabufwa okuba nti mbutuufu bakalifuwa ngamba abaami byokubakalifuwa bakyala nedda ne sunna endala zesinza kumenya kati munange
wano kumpoza Pal FM ejuma kuba ku sunna nyingi naye era zonna nezikuyitako wadde nemu bweti negana. Assalamu alaikum.